olunaku lw'olimanya nti gwe alina obuvunaanyizibwa okubuulira omusajja wo w'oyagala ateeke omukira, lwe lunaku lw'ogenda okutuuka ku ntikko. Oyinza okuba tosobola kubyogera na bigambo n'omugamba baby teekaawo, ng'osobola okubikola n'ebikola. For example, omusajja akusimbye omukira owulira nga mu butuufu wagutadde weewo, n'okanula amaaso n'omutunira butunuulizi n'omuleka n'aguggyawo, n'olyoka oyomba oluvannyuma kikuzina n'obeera ng'agenda omala kyokka ne kitakumazisa. Buvunaanyizibwa bwo ye omusajja tamanyi butya bw'owulira, assuminga, akolera ku assumptions okusinziira ku mubiri gwe engeri gye gureactinga n'agamba alabika wano wendi sijjaawo, ne bw'aba nga musajja watu waali wakyamu. So obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuntu okulagira omusajja oba okumubuulira ate mu bukkakkamu nga tomukomandinga. Amanyi saagala nnyo omuntu ankomandinga, nyumirwa nnyo omuntu ateesa. Kati for example mulimu kwezina musajja ataddewo omukira mugamba awo baby awo saagala kyogera nga bwe kirina kuvaayo nti badde agamba nsikina awo tovaawo, oba mukwate omunyweze omwerippeko omuleke omugambe yongeramu supiidi awo baby awo, oba supiidi gyatambulirako gyoyagala mugambe eyo supiidi yeeyo hani, oba si gyoyagala mugambe kyusaamu mpola mpola njagala onyoola oti mpola mpola. Omusajja ajja kuzino ojja kutuuka ku ntikko. Ekiremesezza abakazi okutuuka ku ntikko kwagala kubeera nga buli kimu bakibakolera bukolerezi. Mwagala babakolerera okuva ku A paka ku Z. Bw'oyagala weeyale bweyazaawo wansi omusajja alafuubane naawe, naye nga kiki ekikugaana? Why don't you communicate? Kiki ekikugaana okugamba omusajja ky'oyagala mu kwezina kubanga gwe omubiri gwe ogumanyi? Bwe liba nga bbeere lye likutuusa ku ntikko olimanyi, bwe guba nga musino ogumanyi, mumanyi emibiri gyammwe. Kozi kale sijja kubalumiriza nnyo, waliwo abantu nga sigenda kiyita naive oba nkiyite ntya, ekigambo kyandibadde naive naye nniza okyogera omuntu n'agamba nti nkyogedde bubi, nga mu butuufu baakona kankitwale bwintu, omusajja yakukonya gwe kennyini ng'omuntu ne anatome yo nga gwe omuntu togimanyi. Anatome yenkulayo, gwe ng'omukyala enkulayo togimanyi. Tomanyi bwakula, tomanyi mana bwe yakula, tomanyi wa wakusanyusa, tomanyi wa watakusanyusa, tomanyi. Kati mmwe oba ate mmwe mbagambe ki? Gwe by'okutuuka ku ntikko soko biveeko paka b'olisanga mutabani wa Adamu ng'ebintu abitegeera nnyo, naye bonna batomusanze gwe ntikko gyerabire gisiibule bayibayi. Naye waliwo abakyala nga musomyeko nti ne woba tosomye byakwezina naye ng'osomyeko omanyi anatome y'omukyala nti kuliko omusino, kuliko kino kuliko kiri, ng'obitegeera kuliko enfuli, ng'obitegeera. Okimanyi nti nze singa omusajja olunkwata ku nfuli bw'ati njiwa, nze singa omusajja olunkoonako bw'ati omukira n'agukoonako bw'ati ku nfuli njiwa, oluntuuka kabojjambulo n'agusonsekayo bw'ati n'asooka alaalizaawo n'akonkonawo bw'ati njiwa. Nze singa omusajja kasita ntuukawo ku kawompo k'emmere n'aguyisaawo ku kawompo kammana bw'ati ng'aguyisaawo mpola mpola, singa sisigala kye kimu n'olemererwa okumubuulira, n'olemererwa okumugamba nti mwami wange olaba woba ogutadde awo, mbadde nkusaba otuba tubeerera ddala, woba ogutuuza n'ogaana. Imagine gwe n'omulinda mbuye akulobooleze, n'omulinda mbuye amanye ky'oyagala, tagenda kukitegeera kubanga muntu nga ggwe, muntu tabimanyi. Naye kennyini musajja wattu oba musajja wattu naye ayiya buyiiya atetenkanya agamba naakuzinayo bino naakuzinayo biri n'akinyeenya n'atetenkanya buli kimu n'akikola ng'ayagala alabe nti akutuusa ku ntikko kubanga ly'essanyu ly'omusajja kuzina mukazi we n'amutuusa ku ntikko. Naye nga gwatuusa ku ntikko naye kennyini tamanyi kimutuusa ku ntikko, kyokka n'ofuna nerves n'obuvumu obuyitirivu obugamba nti omusajja wange senga nze tewali kyasobola kunkolera. Omusajja kituufu talina kyasobola kukolera nga tetunnamunenya, nga tetunnaba kumusonga mu ngalo. Igwe kiki ky'osobola okwekolera? Igwe kale kubanga olaba ebiseera ebimu omusajja asobola okuteeka mu kagundi mu kawojjolo oba asobola okuteeka mu kajiiko. Ezo sitayiro zakwezina, ezo sitayiro ziraba ziwa omukyala omwagaanya okwekwata ku musino. Naawe kennyini otya okukwata engalo ze ziteeka ku musino gwo ajja kulowooza ndi museegu, nga lwaki alowooza oli museegu? It's part of kwezina. Muyambeko kiba kiyita kuyamba ku musajja. Otya okwenyiga ku bbeere nga bakuzina, lwaki olitya odikwatako? Siriryo ajaga bannange ndi museegu. Teri musajja agenda kuvuma buseegu ng'olina ky'okoze ekimuyambyeko kubanga kutuusa ku ntikko. Mbadde mmanyi bino bye bibasanyusa kulaba nga weekwatirira. Honey, I told you.
Teri musajja agenda kugamba nti oba afunemu akantu konna okujjako nga naye muwumba tuutu. Tuli mu kwezina, oyagala mbeerenga mashini. Bw'obanga owulira nti omusajja oyagala ayina engeri gy'aguyisa, kubanga omusajja asobola okubeerayo nga kkuba akatabale, nga mu butuufu omukiira w'aguyisa si bwe gulina okuyita, ago go ge mazima. Nga tolina ky'owulira, toyina yadde akatini nnyo bwe kati. Gukwate oguyise ku musino mpolampola bw'oti, mpolampola bw'oti, gwe kennyini gwekwatire. Ate omulage nga bebi, nsaba oguyise wano, nga bw'omulaga engeri gy'oyagala gutambulemu, mpolampola, supiidi oba ategeere, ojja kusammula. Naye bwe mutaava mu comfort zone, mwe ne muzinga buzinzi mikono, gyonna emirimu ne mugirekera abasajja bammwe, bambi baswiti bange, temugenda kutuuka ku ntikko. Ogenda kubeerawo bw'otyo nga gwe by'entikko wabisiibula, obiwulire mu lufumo, owulire nga babyogerako bwogezi banno. Tebannanga omusajja yanzinya ne ntuuka ku ntikko. Naawe kennyini weekwate ku musino weeweebwete, naddala waba akutadde mu kamissionary oba mu kasitayiro konna akakuwa omwagaanya okwekwatako. Beere linyigeeko. Kiki oyagala bakwateko? Omusajja munywegere. Omusajja alina engeri gy'akweweta tugitegera. Kwata omukono gw'omusajja ogugayidinge ku mubiri gwo. Omugamba weeweeta bw'oti, mpola. Sensational touch. Ajja kitegeera nti bw'ati bw'akyagala. In fact osobola n'okukwata ogwo n'oguyisa ku mukono ku mubiri gwe n'omulagako n'omugamba olaba nyumirwa nnyo bw'onkola bw'oti ani wange. Bannange binnyumira. Si nti no njagala nawe tonkola ebyo, nkola bw'oti. Omanyi ne communication matters. Bw'oduumira omuntu akwetamwa, tabikola, tebimunyumira, appetite efiirawo. Kasita oduumira omuntu mu kwezina, appetite efiirawo. Naye omuntu mugambe mu bukkakkamu, omugambe hani, banne njagala okole bw'oti bannange, kati olaba bw'okwata ku nnyonto y'ebbeere n'ogigira bw'oti, n'oginyigamu bw'oti, n'okasikasikamuko bw'oti, oba n'okakwata n'okanyigada wansi bw'oti, n'okatandika okayisaako olugalo mu circular motion, ajja kuwulira bulungi era ajja kikola. Nga teyeesise namu, nga talabye nti omuduumira okuggyako nga muwumba tuuti, kubanga waliwo abasajja tebamanyi ate tebaagala bagamba nti tebamanyi. Yeefuula nti abitegeera by'akola, tayagala kumunenyaako, tayagala kumulagira, kumulagira, tayagala kumuyambako oba kumuwabula. Ye ayagala abeere nga kyekyo kyokka kyakukola, kyokka n'atamanya ti ate abikola nze amuwabula. Kitegeeza nze nfiiringa si yafiiringa, ye awulira ekikye, nange nina owulira ekyange. Temukkiriza basajja bazannyira mu mana, tokkiriza musajja kuzina, honey go get your crocs go. Tokkiriza musajja kuzina nga byakuzina tobitegeera. Nedda mukwano gwange, ebintu si bwe bityo ebikola. Musajja muleke akuzine nga byakuzina obitegeera, you must at all cost kubeera ng'obitegeera. Kale mbeere bulungi abalungi abeekuumira ku Senga Phase 256 mbagala nnyo, temujjangu uko nsigadde nze Senga Phase tulina Senga Phase 256. Nina TikTok account osobola ogenda n'ogiwa follow oba olina TikTok yo eri mu mannya ge gamu Senga Phase 256. Facebook page eri mu mannya ge gamu Senga Phase 256. Tulina ne channel endala eyitibwa Story Hub Luganda eyo gye tugabanira ate emboozi z'okwezina oba ziyite emboozi z'omu kisenge. Mubeere bulungi, akumata kumira mpeera, mbaagala nnyo omulungi wammwe oba balungi bange. Yeah.